Omwaka guno mu nkwatagana yaffe ne Prof Bio Research tukyagendera ddala mu maaso n'okukutuusako ebintu by'osobola okwegattirako omutindo awakaawo ne weenogera ensimbi okwegobako obwavu. Akanyomero k'Omukenkufu, emboozi z'Omukenkufu, ze program z'otayinanga kusuwanga ku Bukedde TV 1 n'Omukenkufu Nyanzi Julius. Era nga tukugamba tukya sente zemera ku miti, sente zemera ku miti nga bwe muzenga muziraba. Bw'oba tonaba kukigula ekitabo ekyo tolowooza nti ngombo bugombo. Wabula kitabo, si ngombo, kitabo kiramba kyawandiikibwa Omukenkufu Nyanzi Julius. N'olwekyo abeekyabaddaza musembere. Ab'ebutambala muliwa? Olunaku lwa leero bwe mulidde empanga anti tugenda kwogera ku ky'obugagga ekiva ekyawammwe nga y'entangawuzi. Ebasumbuye nnyo entangawuzi eboogeza obwama beereyo. Oyiro wa ntangawuzi liteemu egula $5,000. Oh my God, tosobola na kukikkiriza naye kituufu. Ng'okungudde entangawuzi zo zozeeko bulungi ozisaleesale oluvannyuma ozikaze osobola okweyambisa ekyuma ekimanyiddwa nga biomass dryer. Gisaleesale obupisi. Ate gwe oba ogamba nti zebyo si bye njagala ebintu ebyanguya obudde sente tubakola nkole sente tulina okuyita mu bwangu nga tuzikola. Era ekyuma kino kaata era esala n'obummonde kino ate kiyitirivu mangu nnyo. Omwana w'omutabani wa Barunabba omwe ku mirimu gino bwe giti abanga azannya naye nga seba ali mukola akambe bwe kati bwe kasaze ne sirayisa bwetyo bwesaze naye nga sirayisa osogifuna ku Prof Bio Research kubanga yeekola omulimu smart. Bwe tumala okusalaasala ekiddako entangawuzi yaffe kugikazaako osobola okukozesa dryer yaffe eri eyakaveera solar dryer ng'abeekayunga gye bakozesa mu nga bakaza ennaanansi oba eno biomass dryer enkenkufu yeekola misana na kiro erina solar panel. Wanika waggulu n'esika amaanyi g'enjuba netereka ku batule netereka amaanyi ago ku batule wano negiterekako amaanyi ago naye kati ngoteeka kuno esookaza kilo 100 buli lunaku. Ekitegeeza naawe akaza ennaanansi akaza ebibala akaza emwanyi akola kase ogyetaaga. N'olwekyo entangawuzi yaffe nga tugikaza bulungi nnyo nga tugikaliza ddala gisaleesala abaana bawe emirimu bakaze entangawuzi. Lwaki tugikaza? Kubanga ebeeramu amazzi oyira abatajja vaamu bulungi. Nga zikaze oluzise mu kyuma kidisitiira era okulinga bwe tuzze tulaba omulundi guno tweyambisizza nku. Ekiddako tugiteeka mu kyuma entangawuzi yaffe nga tugipaakinga. Ekintu kati kyedomodde ekintu kitabuse entangawuzi amazzi gagyasizza steam oli agyasizza etandise okondensinga muno oyiro tumufuna oyiro w'entangawuzi. N'olwekyo abeekyabadaaza entangawuzi yabadaaza olw'okuba nti amagezi gano mwali temugayina. Era wano kyetukoze kansoge njije nako yes oyiro bwatyo bwabeera jjukira eno lita ya oyiro w'entangawuzi ya $5,000. Oyiro adda waggulu amazzi ne gadda wansi kubanga oyiro ali more dense than water. Kati nga tujjako amazzi g'entangawuzi nago tugasuula tugayiwa gakola ki? Gakola nga kacaayi. Ate eddagala yoza ekibumba ekibumba kirwadde naye nga ekyuma kino bw'oba okifunye ku Prof Bio Research tuddamu ne tukuyigiriza n'otandikawo ekkolero nawe ne bakwogerako ku kyalo nti Barunabba omukamuzi entangawuzi ono oyiro ddagala nnyo eri abameketa amannyo abaana bameketa amannyo n'abantu bameketa amannyo. Teeka matonda 5 ku mazzi agabuguma nga weenywera. Alina obuzibu obw'ekibumba entangawuzi butono w'entangawuzi ayoza ekibumba abalina amasavu ku kibumba abalina obuyinja mu kalulwe. Menya ekindi kiki tokwata Omukenkufu ne Prof Bio Research ebyuma birina ku kibanja mpola. Ate wiiki ejja tosubwa mwe bannakampala okukola amanda okuva mu kasasiro n'olusennyente anti amanda nammwe gabafudde. Ani alinnyamba?